ebya President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ate byongedde maaso n'okutereera oluvannyuma lw'eggwanga eri Amerika okumuyita ajje mu ggwanga eri Amerika afune obujjanjabi obw'obwereere. Tweyanzizza nnyo, mwebale nnyo baganda baffe aba mu Amerika abalina ekyenjawulo kye mukoze era okulaba nga Uganda neetambula ate nga egenda mu maaso. Tuli basiimu nnyo era twongera obajjukiza n'obategeeza nti President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ng'ali wamu naffe, ng'ali wamu ate nammwe, amaanyi geeyongera era n'obuvumu bwaffe bweyongera. Mwebale nnyo kuba kitangaala, mwebale nnyo kuba ttaffaali ddene ku bulamu bwa Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine n'okufaayo ennyo eri gy'ali. Bannange tuli basiimu, tusiimye nnyo, tusiimire ddala. Twongera obajjukiza n'obategeeza nti Pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine nga bwe mumuyise afune obujjanjabi, kituwadde amaanyi, kituwadde essuubi, kitulaze nti muli bantu baffe, muli ba mikwano gyaffe ddala, era twongera obbategeeza n'obbajjukiza nti Katonda waffe ng'ali wamu naffe ku lw'eggwanga lyaffe ne ku lw'abantu baffe, ng'atunuulidde okulaba nga tubaako ekyenjawulo kye tutuukako. Twongera obbajjukiza n'obbategeeza nti buli kimu kigenda ttambulira ddala bulungi nga bwe kirina okutambula. Era baganda bange, mikwano gyange, kyagala kino kituwe ekyokuyiga, kituwe essomo, kituwe ekyokulabirako. Tumanye nti tulina olugendo lwetugenda ottambula ate lututwala mu maaso. Olaba omukulu Joe Biden ayita President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ajje afune obujjanjabi obwereere ng'ate bwa bwereere n'okwongera okwekenneenya ebiwundu ebyamutuusibwako, naddala ki ekyali mu kantu kano akaamukasukirwa, mwalimu butwa, mwalimu ki, byonna tugenda kuba tubimanya. Baba balowooza nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine babikoze okumulumya, ate baganda bange twongera obbajjukiza nti bakomekereza be basembye. Musembedde ddala. Kamutuukeko bulungi nnyo ategeere ensi mwali biki byali tamanyi na biki bigenda mu maaso mu Uganda ne mu Buganda. Njala mutangira wano Director KCCA Dorothy Kisaka, Semwai Boss James Birungi, Eme Katabazi, Christopher Damulira, Muhoozi Kanyarugaba. Abo kubasembyayo mbadde mbetaga aberewo. Kale ndowooza njagala tutandike maze okubuuza, njagala tutandike nga mpisaawo akalango kamu kokka. Ebisigadde tugenda bikwasaganya mu maaso eyo. Alright. Gowenna kunaku Sunday nga luno oli makaago otudde nga wandiyagadde okuba nti weetaba mu seminar oba conference enegenda okubeera mu ggwanga lya Canada mwezi ogw'olubereberye omwaka ogujja 2025 okuwandiisa n'okubuuza ku kyagenda mu maaso. Eno bagiyita the International Conference on Ending Malnutrition 2025 theme Better Nutrition for Better Lives, second edition, which will take place in the convention center known as Woodbine and Banqueting Convention Center, 30 Vice Regent Boulevard on M9W7A4. Ngijatendekera ku mwezi 17 ekomekezebwa nga 18 omwezi ogw'olubereberye, that is January 2025 gw'omwaka ogujja. Ng'oyagala okumanya ebisingawo ku conference eno, ojja kukubira kafulumu kuzitegeka era mu kutegeka conference eno omukyala Doreen Kajumba, Executive Director wa Extreme Music and Events Management ku simu ze ez'omu ngalo. Muzimanyi bulungi zibasomera buli lunaku. Esooka eri plus 6 4 7 9 2 9 0 3 4 0. Yesimu esooka. Simu ey'okubiri eri plus 1 4 3 7 2 5 9 6 0 3 1. Eyo luzajja kuba ogira bulungi nnyo, ejja kuba nga osobola okuba nga okwata enamba ezo bulungi nnyo. Nzisoma kimpoozo olw'ensonga mmanyi njagala buli omu asobole okuba nga aziraba. Alright, kati awo tuvuddewo. Sigenda bawa kiggula luggi wadde akalowoozo. Njala tutandike vidiyo erwaleero mu butongole bwayo. Naye nga tetunnagitandika, nsaba twala okusaba kwange officially kugende eri bonna buli Munnayuganda yenna azaalibwa mu Buganda, akulidde mu Buganda,
oyinamu ettaka oyinamu ennyumba oba oli muganda oba oli munyolo oba oli mutolo oba oli muki kimanye entabiro y'obulamu bwo n'ebintu by'okoleredde ebbanga biri mu Buganda ng'oli mu ggwanga lya Amerika oli mu ggwanga lya Canada oli mu ggwanga lya Bungereza oli mu European Union ngenda kusaba n'okutandika olwaleero nkoze video ziringa obugulu bw'eggongolo nga profiling omusajja gwe bayita Kiwasanya Carol Charles Peter Mayiga omwami ono state mafia era ali mu parallel regime eya Museveni enali mu branch etudde Mengo ebikolobero by'okusengula abantu ku mataka okutunda amataka n'okutta abantu abinamu omukono mu buvunaanyizibwa bwe ng'omuntu njagala kusaba buli muntu yenna asobola okuwandiikira embassy yonna ng'oprofilinze omwami ono mutandika okuwandiika embassy muwandiikire American government muwandiikire Canadian government muwandiikire British government muwandiikire European countries zonna muziwandiikire ku musajja gwe bayita Mayiga ebifaananyi mubirina video ze muzina ku mitimbagano ng'ayogera ebigambo ebisupportinga gavumenti n'okunyigiriza abantu abali mu Uganda ne mu Buganda njagala mukole kyemu kye bayita profiling malamu profiling muteekeyo ebibogagga ebisinga obungi mbimanyi oba bitadde mu kaseera mpawe kaaga buli kimu kiteekeyo ngenze olwaleero ngenda baleeta kyetuyita memorandum of understanding Mayiga gye yasayininga ne Museveni okusaanyaawo n'okumenyawo obwakabaka bwa Buganda nga yamaze okufunamu byayagala. Alright. Tugenda gitandika tutya kubanga yeetaaga obudde n'obwongo w'omuntu omunafu ndowooza ojja tusanga omuntu omunafu ojja tusanga nga tekikwata mpola okusookera ddala kansooka empiseewo ebintu bino bibiri wammanga mangu nnyo kansooka empiseewo ebintu bino bibiri wammanga mangu nnyo bwe oba kanjira mu bumpeere pulezidenti abuulira bulungi nnyo manyi nti mukama wange oli mukosefu Mr. Robert Kyagulanyi Ssentamu naye buno obubaka njagala mbukuweereze obenga bumanyi nti enteekateeka z'abantu abakujjamu information bajjiddiza gavumenti mu kino muyinza n'okuvamu obulamu bukutuukako ndi wano okutegeeza olunaku lwa Sande nti beera mwegendereza nnyo nti gavumenti eyongeddemu ku bukessi obukuteereddwako era ng'olunaku olwaleero ekitongole ekya Chieftains of Military Intelligence ekikulirwa James Birungi kisinkanye abamu ku abo abasindikiddwa ogenda okukima ebikozesebwa mu kubega ne ku guno omulundi abantu be basindise bakuliise ne peeni ezikwata ebifaananyi saako ezo ezirikodinga amawulire oba amaloboozi message egamba bweti the NUP spies came in person and others sent representatives for fear to be seen and detected by their targets. They have taken 66 security pens to monitor Bobby Wine, NUP headquarters, loop, whips, and genuine opposition MPs up country, Bobby Wine diehards, and opposition figures. Mubufunze bangambye kutegeeze nti bambega abakolera mu kibiina kya National Platform n'abakuliraanye abamu tebasobodde kujja mu buntu wabula basindise abantu baabwe nga bo tebagala bategeera okujja olwaleero ku kitebe kya Sseemwayo obagenza olwaleero ku kitebe kya Sseemwayo nga tebagala bategeera nga bano baweereddwa ekkalaamu ez'ekika ekyawaggulu ezirina features oba ezirina ebintu ebikwatagana n'okubega ekkalaamu 66 zino nga zigenda kukozesebwa mu kukubega okubega ekitebe kya NUP okubega leader of opposition okubega abakulu mu office ezimu parliament nabo abatuufu abali mu opposition ba MPs ne bannankyukakyuka abakulu mu government mu ludda oluvuganya peni zino zikwata ebifaananyi ebitambula peni zino era zikwata amaloboozi kati mukama wange arakutegeeza wonna wooli omuntu yenna akuleetera ajja mu office yo ng'alina peni ez'enjawulo nga zaawukana kuza zino zetumanyi kitegeeze the president's peni zeezo naye baba bagitadde mu office yo gwe nga tomanyi bagitadde mu buke buno obeera mu peni esobola okubeera nga transmitting a direct all
information nga gwe kennyini wayogera nga yewe fulumya amaloboozi egatwala. So mukulembeze njagadde okutegeeza ekyo nakyo obeere nga okitegeera mu bunnambiro. N'ekirala kikino wano kanfundikira nakyo kitegere tuve wano. Ndowooza nakyo kankikutegeeze okitegeere nakyo tuve wano lumu. Ndowooza kiri wano mu Bayibuli yange. Kiri wano lumu nakyo nkite kiveewo lumu. Alright. Okulaba. Nendoza nakikola ku lunaku olwokusatu. Nakireta ku lunaku olwokusatu. Naye nga lukyali akwerinda nekyo nakireta ku lunaku olwokusatu. Kati awo kantandike ne information eyatuleese bulungi nnyo. Butyo banyabo ne basebo mwenaze mabula musomulundi ogwokubiri kansumenti muli bulungi mu sharing video. Eno video yalero yanjawulo nnyo. Kubanga njagala buli omu agibeerako abenga ategedde kikigenda maaso. Mukusookera ddala njero kuwebaza mwenda bangoberedde ebbanga lyonna nga nkola program ebimuli Mulange Mengo nange gye neetumanga simanyi neesanga ngikoze nti ebadde ekimyanso n'ekimuliso ekyokumulisa Obuganda engeri gye bali bagenda obusaanyaawo n'okuba nti badde bugenda kusaanyizibwawo nga teri wattu ategedde. Kati mu bufunze njagala tutandike program eyaleero. Tugitandise tutya? Saagala baluyiza. Mwenna Abaganda n'abatali Baganda nga muwangalira mu Buganda mumpulirize bulungi nnyo. Bukyanga owa Kabaka Budda mu 1993 wabaddewo okusomozebwa kungi mu Buganda ne bannakigwanyiza abadde bajja beegwanyiza okubeera mu Mengo ng'okusingira ddala eyajjanga akagina n'atufuukira envunza kati yate atufuukidde kansa Wasani Charles Peter Mayiga Kaloliga Mulengejja. Omwami ono mu nkukutu yasayininga kye tuyita Memorandum of Understanding, endagaano abasinga obungi manyi mu gye bayita Memorandum of Understanding, endagaano ey'okukkiriziganya wakati we ne Museveni ey'ekyama nga tebyagimanya. Olukiiko lwa Buganda terulinaako kopi, abajjajjaffe abataka tebalinaako kopi, Ssaabasajja Kabaka talinaako kopi, wabula Mayiga alina kopi ne Museveni alina kopi endala eri ku Sseemwanze kopi 3. Abasayininga Memorandum of Understanding kwaliko Charles Peter Mayiga yasayininga, eyaliwo nga kalabalaba ku lunaku olwo gwe betuyita eyewitness yali David Wasajja, yasayininga ku lulwo olulangira saako ne ku ludda lw'abataka kanso. Ku ludda lwa Yoseriti Bahabulwa yasayininga kwaliko Yoseriti Bahabulwa ne General Salim Sale nga head of government business. Memorandum of Understanding sigira gibasomera yonna, wabula nasobodde okujjamu ebyo ebikusike ebigenda obbatiisa olwaleero. Ngenda bibasomera buli omu ogenda kukwata ku mutwe, naye njagala nga sinnatandika ayogera omu amagamaga. Ayogera omu akola ki amagamaga. Kansooke mbazannyira akatambi kano ka ddakiika 7 zokka. Ne kansooke kano kokka. Kansooke kano then ndyoke mbazannyire kali ak'eddakiika 7. Kansooke mbazannyire kano mukategeere. Omwami ono bambuuza Museveni yakozesa ne yeewakana. President aliko yaggulirira. Nze Charles Peter Mayiga omwana wa Nalongo. Nze mtaano wa Sepiria Mukasa. Nze obasekerende. Nze wali yanda bange ndiboota zinezemu wino.
eziramuzibwa ngula muwendo ki abantu bamanyi omuwendo gwange aganguzaaki eterewe ekireka awo ansasole gijja mwekitiibwa ne bantekamu kasonda ne bampa akabaasa oba akakutiya nze kyazikuta n'ogonda naffe ne tugonderamu nedda ako kamu tugenze kokwendo kabazanyire kali nga bwe yalangiridde olunaku lw'eggulu mu lukiiko Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga olwaleero akedde maka g'obwa pulezidenti okukima ebyapa bya Buganda byebanja gavumenti eya wakati. They took the decision that yes, originally they were for the administration, but we could give them to His Highness the Kabaka as an institution. kirungi nti ebintu bino bivuddeyo katugenda tubyetegereze tulabe tujja babuulira byawanawa ebisobodde okuvaayo. Katikkiro abadde awerekeddwako omulangira David Kintu Wasajja, minisita w'ebyamawulire Dennis Walusimbi ate ngayo mu maka g'obwa pulezidenti basisinkanyeyo kabakyaza pulezidenti Museveni, ssaabawolereza wa gavumenti Fred Ruhindi n'ababaka ba NRM abava mu Buganda. Katikkiro ategeezezza nti emmotoka ya Ssekabaka Muteesa owookubiri eya Rolls Royce tebagibawadde kubanga ensonga zaayo zikyetegerezebwa. Emmotoka tebagitukwasiza Rolls Royce, pulezidenti agambye nti bakyayetegereza balabe ebigifaako banaamala niyo bajja gitukwasa. Katikkiro Mayiga era agamba nti ebyapa ebibaweereddwa byakuweebwa Buganda Land Board eyongere okubyekennenya oba bituufu. So therefore, I expect the peasants to be treated now as before. Once you are there in charge, you should treat our peasants the same way as we have been treating them. Molida akagambo once you are there in charge. Once you are there in charge. Kankazeyo katono nnyo. Once you are there in charge, you should treat our peasants the same way as we have been treating them. All right. Kati mbutongole banjabo ne bassebo video eyo muri mbulanga olwaleero etandise.